tulina ekintu kye twayogerako mu klasi yaffe yasembayo kyenjagala era okwongera okuggumiza mu Yokaana 3 nga twogera ku bukulu bw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba kye tuyita okulokoka. Njijukira nakyogerako edda naye tekiri mu bubi kukiddamu okwogera oba okugamba nti okulokoka kyeki kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Waliwo wano bye mbadde nsoma ennyiriri wano ze mbadde neetegereza mu Yokaana 3 Yesu ng'ali ne Nikodemo. W'olabira ddala nti ekintu kino kikulu ekiyitibwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. So tuli mu Yokaana 3 Yesu n'amuddamu nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri. Maybe tusooke tulabe story eno gyetandikira. Nikodemo ajja ewa Yesu. In fact kansooke nzigatero emboozi yaabwe eno esanyusa nnyo naye nzibu nkulu ya kutegeera. Tutegeere tusome tutandikire mu lunyiriri olwokubiri. Nikodemo ajja ewa Yesu. Oyo n'ajja ekiro eri Yesu n'amugamba nti Rabbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyatumibwa Katonda kubanga tewali ayinza kukola byewuunyo ggwe by'okola wabula nga Katonda ali naye. Owulidde Nikodemo by'agambye? Nikodemo omusajja alimu amagezi. Bw'agenze n'alaba ebyamagero Yesu by'akola, okuwonya abalwadde, okuwonya abalema, ebyo byonna bw'abiraba ategererawo nti ono Katonda yali mukola mu musajja ono. Ono omusajja ava wa Katonda. Ono omusajja si muyaaye, si mufere, ava wa Katonda. Kwe kujja ewa Yesu n'amugamba Rabbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyatumibwa Katonda kubanga tewali ayinza kukola byewuunyo ggwe by'okola wabula nga okuggyako nga Katonda ali naye. Okuggyako nga Katonda ali ki? Ali naye. Nikodemo bw'atyo bw'ayogera. Kandabe wano n'ajja eri Yesu ekiro okwogera naye n'amugamba nti Rabbi, tumanyi nti oli muyigiriza yava eri Katonda kubanga ebyamagero by'okola tewali ayinza kubikola okuggyako nga Katonda ali wamu naye. Bw'atyo Nikodemo bw'agamba. Yesu n'amuddamu atya? Kandabe wano Yesu bw'amuddamu. Haleluya. Tubadde mu lunyiriri olwokubiri. Yesu n'amuddamu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo connectinga emboozi eno, Nikodemo aze n'agamba Yesu nti engeri gye ndabamu ova wa Katonda. Lwaki? Kubanga tewaliyo omuntu asobola kukola by'okola okuggyako ng'ava wa Katonda. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti nkubuulire Nikodemo, amazima gali nti nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kandabe wano Bayibuli endala bw'eyogere. Bayibuli yange y'Abakatoliki eriwa egamba etya? Yesu n'ayanukula nti nkugambira ddala amazima nti wabula ng'oli ng'azaaliddwa ogwokubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ani ayagala okulaba? Oyagala okulaba obwakabaka bwa Katonda? Wali osazeeyoko omuntu atayagala kulaba bwakabaka bwa Katonda? Abantu bonna bwe babuuza abali mu church, abagenda mu church mu kereziya n'abagenda mu kanisa n'abagenda mu muzikiti, bonna bwe babuuza ekibatwala bagamba baagala bwakabaka bwa Katonda. Ne kakati ono Yesu y'ayogera, si Pawulo, si Yokaana, si Peetero, Yesu. Yesu n'agamba nti okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri toyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nti ekisumuluzo ekikulabisa obwakabaka bwa Katonda ne kikuyingiza
mu bwakabaka bwa Katonda kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu bw'atyo bw'ayogedde. Yesu yayogedde, si muntu. Yesu yayogedde. Yesu bw'atyo bwe yamugamba. Yesu n'amuddamu nti amazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kye kisumuluzo ekituyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Buli muntu ayagala obwakabaka. Tusooke tusomere eno nkome wano. Verse 4, Nikodemo n'amubuuza nti omuntu akuze ayinza atya okuzaalibwa nate? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri? Yesu n'amugamba ekyo kye kibuuzo ekisinga obusiru kye nali mpulidde. Of course yamugamba bw'atyo. Yesu n'addamu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Bw'atazaalibwa. Wali yagambye kulaba, kakati agambye kuyingira. N'agamba nti bw'otazaalibwa mazzi na mwoyo. Okuzaalibwa amazzi kwe kuzaalibwa kwa maama wo okw'omubiri, okuzaalibwa mwoyo kwe kulokoka oba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Buli muntu azaalibwa emirundi ebiri. Ogusooka kwe kuzaalibwa kwa mazzi, maama wo kwe yakuzaala. Okwokubiri kwe kuzaalibwa kwa mwoyo oba kye tuyita okulokoka. Kakati Yesu atugamba nti ekisumuluzo ky'okulaba obwakabaka bwa Katonda n'okuyingira obwakabaka bwa Katonda kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekyo kyangu naye kikyagaanye okuyingira mu bantu, simanyi lwaki, naye kyangu nnyo. Yesu atugamba nti waliwo ekisumuluzo kimu kyokka ekituyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Waliwo ekkubo limu lyokka erituyingiza mu bwakabaka bwa Katonda, ekitutwala mu maaso ge, ekituyingiza Katonda gy'ali, ekitutwala eyo gy'ali, kiri ekintu kimu kyokka. Ekisumuluzo kino kiri kimu, kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kwe kuzaalibwa mwoyo. Okusaba tekututwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okusinza tekututwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okuwaayo ekimu eky'ekkumi tekututwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okuweereza Katonda n'okuweereza abantu tebitutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Ekintu kyokka ekisumuluzo ekituyingiza mu bwakabaka bwa Katonda kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuzimbira Katonda church tekitutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okugenda mu buli service nga toyosaamu, nga buli missa toyosaamu, gwe buli missa mwoli mu church, buli service mwoli mu church, ekyo tekikutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okusoma Bayibuli yo n'ogitegeera bulungi n'ogisoma ekiseera kyonna, ekyo tekikutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Okusiiba n'osiiba osaba sapule, osaba novena, osaba revival, osaba overnight, ne bw'osaba otya, ne bw'ogenda ekiwamirembe, n'ogenda Ankara, Besania, n'ogenda Seguku, nga gy'osiiba tovaayo ng'osaba, naye nga tonnazaalibwa mulundi gwakubiri, tojja kulaba bwakabaka bwa Katonda, tojja kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Yesu bw'atyo bw'agamba. Omanyi Yesu gwe yagamba ekintu kino? Yesu yakigamba Nikodemo. Nikodemo yali yani? Nikodemo yali musomesa watutumu. Nikodemo yali mufalisaayo nga manyiddwa nga musomesa wa Isirayiri. In fact, Yesu wano baseddako amuyita musomesa wa Isirayiri. Ono Yesu gwe yali ayogera naye yali tayogera na Fala. Yali ayogera na musajja amanyi ebyawandiikibwa. Yali ayogera na musajja omusabi. Yali ayogera n'omusajja omusiibi. Yali ayogera n'omusajja amanyi Katonda. Abafalisaayo baali bantu abasomye eddiini. Nga omuntu okubeera obeezi omufalisaayo kyakutwaliranga emyaka 15 ku 20 okusoma, okukwalifayinga ne bagamba nti kati gwe oli mufalisaayo. Wasomanga n'osoma Bayibuli yabwe endagaano enkadde ng'ogisoma n'ogisoma, w'otuukira okubeera omufalisaayo nga
endagaano enkadde ogimanyi mu mutwe nga teweetaaga gisoma ng'osobola okugireciting oba reciting kiki mu Luganda simanyi nabagiyita mu Luganda ng'ogimanyi omanyi amateeka buli kimu okimanyi nga bikuli mu mutwe nga osomye ekigambo kya Katonda osiibye oweereza osabye okoze buli kimu owaddeyo 1/10 n'ebikajjo n'eddoodo ne nakati ebiri mu compound yo nga nabyo wabiwaayo dda mu church 1/10 nga okufuuka omufalisaayo wali muntu nga weewaddeyo. Simanyi oba okitegeera. Teriyo Omukatoliki akwata ku mufalisaayo, teriyo mulokole akwata ku mufalisaayo. Abafalisaayo baali beewaayo nga bakola buli kye bakola nga Nikodemo bw'atyo bw'ali. Ate Nikodemo ye kati alina promoted kubanga kati musomesa, okitegeera. Naye ajjewa Yesu, Yesu n'amugamba nti ebyo byonna fine obikoze, naye nga tozaaliddwa mulundi gwa kubiri tojja kulaba bwakabaka bwa Katonda, tojja kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Okulaba n'okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda weetaaga kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Byowaddeyo birungi naye bye tebikuyingiza. Okusaba kwo kulungi naye tekukuyingiza. Okusiiba kwo kulungi naye tekukuyingiza. Okusoma Bayibuli kirungi naye tekikuyingiza. Okujja mu buli church, buli service, buli misa ekyo kirungi naye tekikuyingiza. Okugondera musajja wa Katonda oba omukazi wa Katonda oba father oba reverend oba bishop oba apostle oba prophet oba pastor, okubagondera abo bonna n'okubaweereza tekikuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Okuwaayo ne bw'ogenda n'otunda ettaka lyo n'ennyumba yo sente n'ozireeta mu kyakyo ozimbe ennyumba ya Mukama, nakyo tekikuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. N'okubulaba tobulaba, ekintu kiri kimu kyokka ekikulabisa ne kikuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda, kuzaalibwa mulundi gwa kubiri, Yokaana 3:3, kuzaalibwa mwoyo, Yokaana 3:5. Yesu bw'atyo bw'ayogedde. Kkiriza Yesu ky'agambye, gw'ompuliriza. Kkiriza Yesu ky'akugambye nti ekintu kye weetaaga bw'oba oyagala okulaba obwakabaka bwa Katonda, weetaaga kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Okuzaalibwa mulundi ogwokubiri kye ki? Kwe kulokoka. Nkikola ntya? Kankusomere wano Baruumi 10 nkulage tukikola tutya kino eky'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kyangu nnyo kino si kizibu. Wuliriza Baruumi 10 ngenda kutandikira mu lunyiriri olw'omwenda. Atugamba bw'ati: bw'oyatula n'akamwa ko nti Yesu ye Mukama, era n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza, olirokolebwa. Omuntu akkiriza na mutima gwe n'aba omutuukirivu, era ayatula n'akamwa ke n'alokolebwa. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kulokoka okutuufu. Okulokoka okutuufu kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Nzaalibwa ntya omulundi ogwokubiri? Nikodemo ekyakibuuza Yesu. Ansa eri wano Yesu n'agiraga Pawulo. Bw'oyatula ozaalibwa bw'oti. Ekisooka kyennyini okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yazuukiza Yesu mu bafu. Okulokoka kwe kuzuukira. Tewali kulokoka awatali kuzuukira. Ky'osooka okukkiriza mu mutima nti Yesu yazuukira mu bafu, nti Yesu yafa n'azuukira. Ky'osooka okukkiriza mu mutima. Okay? Kakati ekyo buli w'osanga ayitibwa omulokole ateekeddwa okuba nga ekyo yakikola nga yakkiriza mu mutima gwe nti Yesu yazuukira. Sikukkiriza nti Yesu akusaasira, sikukkiriza nti Yesu akwagala, sikukkiriza nti Yesu yakusonyiwa, ebyo byonna birungi, naye wano atugambye alikiriya. Okkiriza mu mutima nti Yesu yazuukira mu bafu. Resurrection kye kikulu. Buli muntu ayitibwa omukkiriza ali supposed okuba nga kino kye yasooka okukkiriza. Kankubuuza ekibuuzo kino. Wakkiriza mu mutima gwo nti Yesu yazuukira mu bafu? Gw'okikkiriza, gw'ompuliriza okikkiriza? Okkiriza nti Yesu yazuukira? Bw'oba nga oli mu kereziya okkiriza nti Yesu yazuukira? Bw'oba nga oli mu kanisa, bw'oba nga oli mu muzikiti okkiriza nti Yesu yazuukira? Awo wetutandikira. Ekyo ky'osookerako, kkiriza nti Yesu yazuukira.
kkiriza essaawa zino nti Yesu yanfiirira nze n'azuukira ku lwange. Katonda natugamba nti bw'omala okukkiriza bw'oyatula n'akamwako nti Yesu ye Mukama, ekyo ekyokubiri kati ekyo nti tukkiriza mu mutima nti yazuukira ne twatula n'akamwa kaffe nti Yesu ye Mukama, nti Yesu ye Mukama wange, nti Yesu ye Mukama, Jesus is Lord. Si nti Yesu ye muwonya, si nti Yesu ye mwagalwa, si nti Yesu ye Savior, nti Yesu ye Mukama, nti ye nnyinimu, nti ye nnyini nze. Twatula n'akamwa nti Yesu ye Mukama, oba engeri endala nti ndi wa Yesu, kubanga okubeera Mukama wo kitegeeza nti oli wuwe. Ne bw'oyatula nti nze ndi wa Yesu, nti nze ndi wuwo, bw'oyatula nti Yesu ndi wuwo, nti Yesu nze wuwo, Yesu ye Mukama, bw'okyatula ekyo n'akamwako n'okkiriza mu mutima, atugambye nti olirokoka, kubanga omuntu akkiriza na mutima okubeera omutuukirivu, okufuuka omutuukirivu kikkiriza na mutima. Lwaki weetaaga okikkiriza? Kubanga bw'okikkiriza bw'oti nga Katonda akufuula mutuukirivu. Bw'ati bw'atugambye wano nti bwe tukkiriza nga tuweebwa obutuukirivu. Anagambye omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Nti eyabakatu kyegambye etya nti kubanga bw'oyatula n'akamwako nti Yesu ye Mukama, ate mu mutima gwo n'okkiriza nga Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Omuntu bw'akkiriza n'omutima gwe n'afuuka mutuukirivu, bw'ayatula n'akamwa ke alokoka. Bw'okkiriza mu mutima gwo nti Yesu yazuukira, ofuuka mutuukirivu, ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Bw'oyatula n'akamwako ng'olokoka. Yesu yatugamba nti okulaba obwakabaka bwa Katonda n'okuyingira obwakabaka bwa Katonda twetaaga kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Pawulo n'atulaga nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kulokoka, kwe kukkiriza mu mutima nti Yesu yazuukira mu bafu, ne twatula n'akamwa nti Yesu ye Mukama waffe, nti Yesu ndi wuwo, nti Yesu nze wuwo, nti Yesu ndi wuwo, gwe nnyinimu, gwe wange nze wuwo. Yesu ye Mukama. Bw'okyogera n'akamwako, bw'okikkiriza mu bulamu bwo nti Yesu ye Mukama wange, nze ndi wa Yesu, siri ku lwange nzekka, ndi wa Yesu. Bw'oyatula bw'otyo n'okkiriza mu mutima ng'olokose, ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Kakati ekyo bw'okikola wano, oyinza n'okikola ssaawa zino. By the way, teweetaaga kugenda mu kyaki kwatula, teweetaaga kugenda wa musumba kwatula. Weetaaga kukiraba mu Bayibuli n'okikola. Osobola okikolera waka, osobola okikolera ku ofiisi, osobola okikolera ku booda, osobola okikolera yonna gy'oli, gy'otambulira. Kasita okkiriza mu mutima n'oyatula n'akamwako, wabweru ffe tukulaba nti olokose, naye munda oba ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Munda Katonda ajjamu mwoyo omukadde n'akussaamu mwoyo omupya, omwana wa Katonda. Munda mwonna obeera okyusiddwa ng'oli mwana wa Katonda, wenna okyusibwa n'ofuuka omwana wa Katonda. Ekyo kye kitegeeza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Ekyo Bayibuli kyeyita okulokoka. Bw'okikola awo kakati olabye obwakabaka bwa Katonda, kakati oyingidde mu bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda tetubuyingira nga tumaze kufa, tubuyingira nga tulokose. Wadde era n'okulokoka kufa, naye bwe tulokoka nga tuyingira mu bwakabaka. Kakati bw'oba okikoze oli mu bwakabaka, era bw'obanga oli mu bwakabaka, ku lunaku lw'onaafa, omubiri ogunaafa, ojja genda direct mu maaso ga Katonda, kubanga wazaalibwa omulundi ogwokubiri n'ofuuka mwana we owa ddala ddala, so ow'ebigambo, owa ddala ddala ddala, kubanga omuntu omujja azaalibwa omulundi ogwokubiri ye mwana wa Katonda, ye mwoyo wa Katonda Yesu Kristo. Haleluya.
So ekyo ndooza mukitegedde. Bw'oba okitegedde Katonda aba kukikola, tukikole wano. Kkiriza mu mutima gwo, saawa zino kkiriza mu mutima gwo nti Yesu yafa, nti Yesu yazuukira ku lulwo, nti ebyo bibyo byonna yabigyawo kubanga yazuukira. Kati yatula n'akamwako, Yesu gwe mukama wange, Yesu ndi wuwo, Yesu nze wuwo. Nga kiwedde, olokose, ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Haleluya. Kankomaawo, oli wa mukisa. Bw'oba olina ebirala byagala okutegeera ku bino byenjogedde, just mpandiikira ka message awo n'ennamba ezigenda okujjako. Mpandikira ka message nkubira ku simu, tweyongereyo mu maaso tukinnyonnyole bulungi. Tulina ne materials ez'okkuwa z'osobola okusoma ne zikuyamba okutegeera obulungi kyenva okwogerako. Oli wa mukisa. Bye.